Bano be bamu ku bannakibiina ki NRM abawangula ku mutendera gw'emiruka ku magombolola ag'enjawulo ne Town Council abakungaanidde ku munisipaali zaabwe okwetaba mu kulonda obukulembeze bwabwe ku mutendera guno. Aba munisipaali y'e Nansana bakungaanidde ku ssomero lya Namulonge Primary School mu division y'e Busukuma. Bano basoose kusoma mannya gaabo abalina okwenyigira mu kulonda kuno. Wakati mu byokwerinda abalonzi basimbye ennyiriri emabega w'abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo. Okusinga ekifo ky'obwa ssentebe kye kibaddeko embiranye wakati wa Robert Maseruka ne Ali Kyagulanyi abaddeko, wabula okulonda kugenze okuggwa ng'ameggeddwa Maseruka. Maseruka afunye obululu 121. Tusuubiza abantu mu kino ekisanja kitandise ekya municipality muno naddala NRM okubeera ba beneficiaries ba projects za government zonna ezitambula mu maaso. Abeenyigidde mu kulonda kuno basiimye bannakibiina okukuuma emirembe. Okulonda kutambudde bulungi, tekubadde mu nkaayana, abantu boolesezza empisa ennungi. Kati bano batubuulidde nti kye bazzaako kwe kudda mu bantu okulaba nga baddamu okubunyisa enjiri y'ekibiina kyabwe. Kola n'amaanyi okuwanguza ekibiina ku ntikko, okuwanguza abantu bana ba Busukuma wamu ne President Museveni. Londa kuwedde naye omulimu omunene guli eri mu bantu. Naye ogwamma omukulu gwe gwagenda eyo mugyeyo obulimba abantu abadde bametta John Yoweri Kaguta Museveni. Ate mu munisipaali y'e Kamuli banna NRM bakungaanidde ku ssomero lya Kamuli Township Primary School. Eno ekifo kya ssentebe kibadde kivuganyizibwako Eric Mbiira Mugabi ne Julius Ngobi. Okulonda kugenze okukomekkerezebwa nga Mugabi akuwangudde n'obululu 53 ku 16. No kyenfunye kimpeire eitutumu n'amaani okuba nga nsobola okuba kuzeena mubanooneza mamange Rwitona Rebecca Ntwala Kadaga Kalungi ni president chairman waife. Ate ebifo ebirala okubadde ekyomumyuka ow'amawulire bayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Bano bonna baweze okukolera ekibiina n'abantu baabwe. Buli gwe balonze yeneena ye bali kubitamu. Aluzinze yena ayikaikane. Ate Jinja naye okulonda kutambudde bulungi wadde nga wasoose kubeerawo ababadde baagala okulonda kyokka nga tebali mu register. Eno ebyokwerinda binywezeddwa era abavubuka balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu. Ekifo ky'obwa ssentebe n'eno kwe kubadde embiranye nga kiriko Wageda Tericha, Majidi Musongola ne Nasa Ashraf. Okulonda kugenze okuggwa nga Majidi Musongola amezze banne ku bululu 214 naddirirwa Nasa Ashraf n'obululu 116 ate Wageda Tericha n'afuna obululu 4. Ndi musanufu ino mbaire mobilize okumala emyaka mingi nga ndi wansi bwe naviirayo okwesimbawo abantu batandika okuntako amaanyi aye nga ate abali kuntako amaanyi bakulembeze ba chairman ba NRM biki balule mu NRM kikikoma leero kikikomayido ate tujja obulanga bwange guli titida kwira okubakerere abantu abatali kutegeera mulanga ne Mityana banna NRM mu munisipaali eno nabo bakedde kukungaanira ku kitebe ky'eggombolola y'e Busimbi okulonda obukulembeze bwabwe. Wano abavuganya basoose kuweebwa mukisa kweyogerako eri abalonzi okusobola okubamatiza okubalonda. Tunuulidde NRM ng'ekkubo lyaffe erisobola tutwala okweyongerera mu maaso. Ebifo ebimu tebivuganyiziddwako. Kwebaza na NRM mwenna mulaze obugugu bw'amaanyi, mulaze okwagala, mwakadde pate yammwe, mugilonze kubanga kuno okulonda kwatandikira ku byalo. Balemeddwa okukkiriziganya bagenze mu kalulu olwo buli mulonzi n'asimba emabega w'omuntu we. Abawangudde basabye be bawangudde okubeegattako okutwala mu maaso ekibiina kyabwe. Iriza bonna abalondeddwa mugende mukolera abantu, mugende mubunye parish development funds ziberenga abantu bazifuna. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno banna NRM abazze bayitamu lwe basuubira okukungaanira ku disitulikiti zaabwe okulonda abakulembeze baabwe ku disitulikiti era abanaabakiikirira ku mutendera gw'eggwanga lyonna oba kiyite National Executive Committee.